Skype TV eddukanyizibwa ate era neerungamizibwa ekitongole kya Eric Barnes Media. Butereevu oli ku mukutu gwaffe ogwa Skype Media TV. Nyongera okwebaza gwe omulungi agyekuumirako. Kyenkusaba sooka ofollowing, osharing n'ekira okomenting. Eno Skype Media TV tugenda kubanga tukuwa amawulire agagenda maaso munda mu ggwanga erya Uganda wamu ne mu nsi ez'ewabweru. Skype Media TV weetuukidde ku kigwa ky'abajulizi ekisangibwa e Munyonyo ng'enjega emaze okugwa kuba abantu bonna abadde bazzeewo babadde basattira. Abantu babiri bakakasiddwa okubanga bafiiridde mu bbomu eno ekubye ng'omukyala n'owa bodaboda bo bafiiriddewo. Wabula ebyokwerinda nabyo byongedde okunywezebwa abantu balabike nga babakuuma obutafuna buzibu. Skype Media TV ebaddewo nga buli kimu ekigenda maaso ekikwata. Gimana? The security personnel can take the other side, yes. Yes, I did. Viranga, you get more too to help people to attack. The man and woman. Oli mu kulaba TV ekuwa ebigenda maaso mu ggwanga.